Honorable Segona mu bitibwa ebingi nga nkusaba owumulemu tugende maaso ne mwami wa Lukaga turabo obaye anatukyusizaako kuba twagala nkyukakyuka sebo naye tweme mujajinga nnyo kubiri ebibi ebimulemye tumusiime n'ebirungi byakoze nenga tabadde musambi mubi era amagolo agateebye lwakuba nti amagolo gateebye abadde nga Arsenal tegawangudde bikopo. Segona eyamubba yatubba kati nafe katutwaleyo bamubbye nnyo ebbanga eriwera katutwale wa Lukaga naye bagende bamubbe ye tumukwatiddwa ekisa tebamubba ne bamumalirawo ebintu bye bannaye. Tumwebazizza nnyo ebyo byonna byakoledde famire ye naye ffe ng'eno wansi ku gulawundi abantu be yanyooma be bayina akalulu era ffe twamusindika kati obwesigwa nnyini Kakomo bwajja n'agamba teekawo mukono oteekawo mukulu Segona teekawo mukono otuwa akakomo kaffe. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. The CEO Beauty by Cassandra. Tuina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tuina pink lips n'amajani gakuyambako mangu. Okufuna olubuto tuina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tuina bedroom product nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road. Nze Lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna. Tuli wano mu Busiro East. Busiro East erina abatuuze baayo nga embalaba balala tebasobodde kubeerawo naye ati tufunye omukisa okubanga tugenda kufuna ku ndowooza z'abaana abatwetoolodde. Twakoye ebyokwogerera ku mutimbagano okuwa endowooza ku mutimbagano ne tutajja ku ground kubeera nga twogera n'abatuuze bennyini. Kati Busiro East zezimu ku constituencies ezikoza amawulire mu kaseera kano olw'okuba nti abantu balina endowooza egamba nti Segona ayinza obutakomawo. Twamulabyeko nga waliwo abagamba akomewo ate era n'endowooza ku muyimbi wa Lukaga eyaweereddwa kaadi mu kibiina kya NUP okuba nti yagenda okuba nga abakwatira bendera mu kalulu akaddako. So nga tulina abatuuze bano ku ground twagala tufune ekigambo kyabwe bw'endowooza yaabwe ku ani alina okuba nga abakiikirira mu kalulu akaddako era oyo abaddewo kikyabakoledde. Ngenda kubanga ntandika n'omwami ono wano ababuuzeeko. Nze Mbabali Benikito ndi mutuuze we Bujuuko ndi mulonzi mu Busiro East. Okusooka kwa byonna oyo mumbuuziza ekibuuzo. Omukiise waffe abaddeyo omulungi Segona oba ow'ekitiibwa atukiikiridde emirundi 3 ebisanja 3 naye ekyamazima musajja mulungi nnyo ye okwebaza agamba nti yakubba ye yanziba. Ekisooka Segona musajja mulungi nnyo simwogerako bubi kuba temumpaddeyo ekintu nti oba munguze wabula njogera amazima amasengejje na buli muntu yenna owa Busiro gasobola okukola ki galaba. Kusooka kwa byonna mukulu Segona wa People Power waliwo okusengejja abaka palamenti abaddeyo n'abagenda okuddayo ekisanja 226 naye Segona kyannaku pulezidenti waffe yamuwa kitiibwa Kyagulanyi n'olukiiko lwe lwonna kuba teyandikomyewo nga ddala wa People Power bw'aba nga yajja kulwanyisa Museveni kumugoba ebisanja 3 nga amulemeddwa n'obukulembeze bwe tetulina nnyo kitubunyumizaamu ng'aba Busiro. Naye
omukulu wa Lukagga akulembeddeko ekisanja kimu ekyengera Walukagga ne begaba makubo gonna agalimye mu kisanja kyakulembedde ekimu. Then omuntu abanga afunye obuzibu atuukirikika amanya obuzibu bw'omuntu naye Walukagga Sseggona agamba neewuunya omusajja omukulu naye n'agamba mpaayo bw'obanga oli mbaka wange lwaki ompaayo konna k'osasa eri nga ne President agamba Kyagulanyi nti bwe mufuna emiyembe mugirye naye akalulu mukakole ki akalulu tokawaayo ne sente zikole ki ekyali ku Sseggona wabula ekyennaku wabula ye musajja muduuze atya nawulirako amawulire gaalaga gonna yaleka milioni 8 mu mmotoka omwana agenze kuza mu mmotoka milioni 8 nga tulina abasiba enjala abali obubi naye ye yekusiza yekka mu bufunze mwami Sseggona okusaka kwa byonna banabusiro mbagamba ekigambo kino nti Sseggona yerimbika nga wa people power olw'ensonga people power tiyagiwadde kitiibwa President yamuyisizaamu amaaso tiyandiza independent nga akakiiko kasazeewo kaleese omubaka wa Parliament Walukagga Masias era wenjogera essaawa zino Walukagga alina Kasongola essaawa zino alina President kyokka ye Sseggona ali mu kunoonya kalulu. Mwami Sseggona nkubuulira ekigambo kino nga bw'agamba nti eyatubba eyakubba beerayo sente abagenda okukulyako sente zo bakulimba tebagenda kuwa kalulu. Tukkiririza mu President waffe Kyagulanyi kiyasazeewo alina ffe tulaba obukulembeze bwa Walukagga bulungi nnyo ekyengera era tusaba Mukama Katonda amusobozese ajje atukiikirire ate ino Walukagga no ekisala kimu bibiri atwadde ekyokulabirako adde meeya omulundi gumu era abakyamwagala ekyengera naye yazza obuweereza bwe abusaasaanye mu constituency yonna. Nfundikira nga ngamba oba nga nteesa obeera nga nsaba bannabusiro nze afunye omukisa ogerako ne bannamawulire eri ensi yonna Sseggona twamukyawa abatono ennyo abadde bamulya mu ngalo be batambula naye nikati batambula naye naye bagenda talina akalulu wano mu Busiro East. Erinnya lyange nze Mbabali Benikito omusajja wa Kabaka mwebale nnyo mwebali eddala. Amanya gange mpitibwa Kiyimba Moses ku nsonga ya mwami Sseggona songa mbi nnyo gyakoze eki yatuleetedde musajja mugabi era tweyanzege byotuwadde era tewali agenda kukubanja naffe tetugenda kukubanja wumulya gye wawumulidde tugende n'atambula mu maaso Walukagga ffe tugenda kumuwa akalulu bye byange. Mwana Sseggona tukusaba eyakubba yeyatubba tukusaba ogende n'abo abakubba ssebo mu bitiibwa Busiro East akalulu toyinaayo mmye Samafias Walukagga Mulumba taata jangu mu bitiibwa wekuba fukamira tujja kufukamira tujja kunoonyeza tujja kayiwa tujja kakuuma we bakabba tujja kabanja byebyo ebyange ssebo. Amanya gange Nalongo Mbabazi ebujuuko Busiro East. Mukuraba okwange ku nsonga ya mwami Sseggona ne mukulu wa Lukagga tugamba wetubanga twagala kukyusa gwanga twetaaga kubanga ebikolwa biraga nti ddala twagala kola ki kukyusa gwanga naye mukuraba okwange abakulembeze baffe abo wetuwasindika tebakoze kimala kyetwandeetaaza okulaba mu bantu. Mwami Sseggona ajja wano ngasaba kalulu ayitamu na buyisi ngasaba kalulu naye tuddamu kumulabira ku mulundi gwa kalulu oguddako twamwesiga ng'omuntu ne tumusindika ebisanja 3 nze mulonze enfunda 3 naye simulabangako ng'akomyewo ku ground agambe nti banange mwebale katukyuse gwanga tuti
kati era nebaza ne sekwebaza yenna akakiiko akatesiteesa kalonze mwami wa Lukaga kubanga kamutuleetera kukyusa kyetwagala kukyusa ggwanga so si kubeera nga tweyongerayo naye nga tetulina kyetukola bwe tuba tunakyusa eggwanga kisanja kirina okuggwawo nga bantu balaba ddala omuntu ali ku mulamwa n'obaako kyokola ekisikiriza n'abalala ate tugamba omusajja alemedde mu ntebe gwe bisanja ebisatu wobituula ne bakugamba wummulako omulala kwatemu bwe tuba tunakyusa eggwanga kyekikuleeta ku bwa independence ogambe nti kanzije bw'omu kiba kitegeeza omulamwa gwaffe ng'ekitole oba tokyaguliko twetaaga abantu nga bali ku kitole twetaaga abantu nga bakola ekintu ekigenda amaaso ekinaatutwala mu maaso bwe bakugambye nti wuumulamu n'omulala akwatemu kubanga tukaayanira bifo teri mirimu mu Uganda tukirize tewali mirimu abaana basomye abasinga tebalina bye bakola emirimu tewali naye gwe weweeremeza mu kintu emirundi mingi kitegeeza abalala tebagenda funa tuba tetugenda kyusa ggwanga tusigala tuliko nti alemedde mu ntebe nga tenaffe tukola ki tugyetaaga tulemeddemu era mbadde nsaba Honorable Sseggona mu bitiibwa ebingi nga nkusaba owummulemu tugende maaso ne mwami wa Lukaga tulabe oba ye anaatukyusizaako kuba twagala nkyukakyuka ssebo aneyanza nnyo neyanzeege amannya agange Namuyanja Grace Woman Councillor w'ekyalo kino Bujuuko era nga ndi ku kadi ya Nuupu nga nze yagikutte nga nagikwatidde ekyalo Bujuuko anze nno bannaye ku nsonga y'omwami wa Lukaga ne omwami ow'ekitiibwa Sseggona nze ndowooza yange eri eti nti nze ndi Woman Councillor era mmanyi buli muntu obuvunaanyizibwa bwe nga ye nti ba MPs obuvunaanyizibwa bwe tumanyi we butandikira era ne bukoma nti oluusi aba alina tukiikirira mu Parliament Councillor tuba tulina kiika ku ggombolola nze nkimanyi bulungi nti MP waffe omwami Sseggona atukiikiridde bulungi mu Parliament era buli kyetaagisa mu Parliament kyonna akikoze naye bwe kituuka ku ground abantu balina engeri gye bategeeramu ebintu byabwe ku ground ti bw'otuuka eno ku ground abantu balaba kirala nnyo nti oyina okutuuka ku ground n'olaba omuntu wa wansi eyo eyakuwa akalulu n'okomawo n'ogamba bannange mmwe okubeebaza okumpa akalulu mbeebazizza ntya nti LC wanu ye Bujuuko njiwaddeyo obutebe 20 nti omutuuze w'e Bujuuko ne wabazze mu LC afuna akatebe kwakola ki kwatuula so omutuuze w'e Bujuuko bw'ajja ku LC n'atasangayo yadde kintu ky'omwami Sseggona tubonaabona nga twetaaga amazzi amayonjo titwetaaga okulimibwako ku nzizi n'atajja tugamba nti nno bannange kambayambeko mu kasente akatono kenfuna oluzzi luno ndubayambeko ndubakolere n'atalabikako kuddako mu bantu awo point weeri so omukulu Sseggona ne Mathias wa Lukaga Busiro East yasazeewo nga tuli emabega wa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu eyamuwadde kaadi era yatulagidde nti tuwe buli ali ku kaadi olunaku lwe baagawa kaadi twagenda okyegendereza nga omukulu yali mu campaigns ze ng'atambula mu campaign naye kyatwennyamiza nnyo Kyagulanyi ali ku ground n'abakiise abamu bali bonna tebannafuna kaadi naye nga omukulu Sseggona ali mu tent ayomba nga bwe bataamuwadde kaadi nti twali tumusuubira n'okubeera ng'ali eri anoonya kalulu mu Busoga gye baali naye teyasobola nakikola ekitegeeza nti yalina reasons ze lwaki teyakikola ate ne tugenda mu maaso nga twebaza akakiiko akalonda akavetinga nti bannaye twagenda mu kuvetingibwa kuno naye baatubuuzanga kibuuzo ekyali kisookera ddala kyatubuuzibwanga nti singa bakumma kaadi kikyozzaako timpumula nzira mabega wani woyo gwe bawadde kaadi ekyo ekibuuzo buli eyavetinga yakifuna naye ne weesanga nti abantu bonna bajja twamala kuvetinga abantu abo bavetinga bavangawo ssaawa 8-9 ng'obudde bukya lunaku lulamba basiibye ku kitebe bavetinga ate ne weesanga nti
bamalira bumaliza abantu ebiseera kuba singa omuntu yavangayo n'agamba nti ono gwe genda ovetinge nze nja kukkiriza okujja emabega w'oyo independent ne batatumalira biseera n'ekyo nakyo kyandikoze nti bateeka abantu ku pressure ate nga bakimanyi nti bajja kujja independent singa bwe baali tebaweereddwa so singa bamanya nti tebagenda tuwa card bandisigaddeyo ne batuula ground ne banoonya ground yaabwe ya independent ne batajja kusaba card ate nga baali bakimanyi nti basobola okujja independent wano wensabira Busiro East yonna tuveeyo tuyimirire wamu tulonde omukulembeze gwe baatuwadde Mathias Walukagga okutandikira waggulu paka wansi tusobole okwanguyiza pulezidenti waffe emirimu gy'agenda okukola kubanga tajja kubanga akola eri waggulu ng'ate abalala eno wansi bamulwana so nkowoola bonna Busiro East mwenna tulonde Mathias Walukagga MP waffe era nga yajja okuddako neyanziza nnyo neyanzi nange nesimbyewo ssebo abantu b'ebujuuko nze Namuyanja Grace nesimbyewo era nga mbadde mukiise waabwe mu kisanja kino kye tumalako era nga nakomyewo nti naweereddwa kaadi olw'okubanga nti balabye obuweereza bwange nga busaanidde era ne banziriza kaadi mbasaba munnyongera obuwagizi era nnyongera obbakiikirira mwebale nnyo mwebalire ddala mukyala Namuyanja Grace otusabye akalulu naye nsaba otugambe nti kino kisanja kyekisembayo NUP teri kujja mirundi mingi twagala abantu bafune emirimu abantu bakolera abantu babeera n'ebiteeso bingi naye tetubawadde mwaganya tetubawadde mukisa kolera abantu bye balina okukolebwa so mubeerengayo naye nga mukola kisanja kimu bibiri kwenda tuteekeko ki omulala abantu bakolere eggwanga ebirabikako anze nno nga nnyanukula endowooza yo n'omukyala okusabako n'omukyala nti era mu kino ekisanja ngenda leka ntegese omuntu agenda okunzirira mu bigere kubanga nsuubira ate okweyongerayo ku leve endala eva ku kyalo era ngenda kuleka ntegese omuntu agenda okudda mu kifo kyange gwe mmanyi nti yoyo anaaba asaanidde okukola ekyo kye mbadde nkola sooka okwebaza kansala waffe olw'obuweereza bwatuweereza obulungi mu kino ekisanja era tusimye tujja kwongera akalulu era nensooka n'okwebaza pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba ne liisa ejjogi n'aleka abantu abeefuula bakabejja mu kibiina n'abasuula ebbali omupiira ogusambisa amagulu abiri tekiba kibi n'ekisinzira ogusambya otya newawa ogusambidde Mwami Sseggona si ye mugezi yekka ali mu Busiro East yonna yonna era si kyakkatala mbu yalina otufiira kuba twagala kukyusa buyinza era nga twagala kugobako nakyemalira toyinza kuŋŋamba nti omuntu ofuze ebisanja bisatu ate nobanga oyagala ekyokuna kitegeeza byanjawulo kino olina kyemalira gwe twagala okuggyako kitegeeza awo ndabanga abatulina kye tukola omuntu afuze ebisanja bisatu ku gulawundi alabikako omulundi gwanoonya akalulu lwaba akafunye n'agenda naddambibye kitegeeza obuzibu bwammwe muntu kufuga bisanja bisatu tebuli ku muntu mu buweereza okufuga ebisanja ebisatu singa badde muweereza mulungi nga we tulaba maama waffe Betty Nambooze kyandibadde okeeka ne ku gulawundi n'otuuka emukono bagamba oyo maama waffe nga woolaba Lutamaguzi nga woolaba ne Kadaaga nokwadde weenaalimu naye nga ku gulawundi abantu babakoledde naye kati gwe bw'ogenda nga gwe weesakira wekka nakwekkusa kwenoonyeza birungi nga weerabidde ffe abakusindika omulamwa gwaffe fayini nyiza okuba nze ndaba ebintu obukyamu ne bw'obuuza nti Sseggona ki kyatuteesereza mbu East kuba omulamwa gwa Sseggona kututeesereza bituluma talina kyatuteesereza nekibanga kikola wano Busiro East nze sikimanyi kwano yatusuubiza abasirikale obbakwata ennyo nja kujja ngamba wolereze talina wadde muntu n'omu gwe yali awolereza n'olwekyo ensonga yange eri bweti Mwami Sseggona kyaweerezaako kimala ate nze
naye Namudde ninakuwalana nnyo nga zenga independent yali badde akuuma legase ye n'ekitiibwa nakkiriza n'awummula mbitiibwa kuba kana akalulu kagenda muswaza nnyo agenda kuswala kuba omulundi ogwadde 2016 yawangwa n'obululu emitwalo 3 era twali twemulugunya wano ogwe yakomawo ekisanja kya 221 olw'ebintu byakoze ku ground tetumulaba n'olw'okuba pulezidenti waffe kwe twagala nnyo yali amutaddeko omukono ne tumuwa obulyangula mu mitwalo 8 difference ya mitwalo 5 kati kuna ajja kuswala nnyo ataweze na bulu mitwalo 10 kuba abantu tuli bakoowu 2016 yawangwa n'obululu emitwalo 3 2021 n'obululu emitwalo 8 kitegeeza enjawulo ya mitwalo 5 yeyongerako ate kuno tugenda mulabisa nnyo kati so n'olwekyo Mwami Sseggona yandibadde awummula nze kinani madama magezi n'asigala eri mbitiibwa bye n'aga nkalo yaweerezako Busiro East era musajja w'Emmengo ne tugamba tumumanyiiko ebyo naye waakomawo ku luno agenda kuba nga legacy yagisudde era agenda kutunyiigira nnyo Busiro East okumulabisa okutuuka ku ekyo ate nga tugenda kikola kuba talina kyatukoledde talina kyatuyambye nga Busiro East tateesereza ku ki wabula ye okudda wali nadda wali mu kamera wali ngavudde mu parliament n'akola ki kuba ne mukosa sennyini gy'abadde twalaba Joel Ssenyonyi ng'akwata ku nsonga eno akwata kweri naye ye tumulabye emirundi mitono nnyo ng'ajja akwata kweri oyo yavaayo ku mulundi gumu gwa amu ensiri mulimu Sseggona ayogeddeko naye nga tetwamuwa akalungo tumuwise tusuubirira ffe tukiikirira mu bulungi era akole ku nsonga zaffe zituma azituuse mu parliament gavumenti esobole oziwulira ezikoleko naye talina zakozeeko jesi yayagala kamera wali na stanzi wali nti Sseggona ateesezza kino naye nga tebituyamba ffe bannabusiro n'olwekyo Mwami Sseggona awummule kyakozeeko kimala kuba waakoma tugenda mulabisa nnyo obubaka butuuse olina akatalekeka kuba nabano njagala babeeko kye batugamba ababaka baffe buno bubaka bugenda eri gye bali amateeka bagakoze mukulu Sseggona akoze bulungi we tutuuka mu parliament ateesezza nga bwe twagala abantu bateese ebyo byonna abikoze ne luvannyuma bw'obikola ffe abantu ba wansi tetumanyi mateeka kuba ebimu tetwabisoma kye tutegeera omuntu abaddewo atya mu mbeera zaffe za bulijjo kubanga ffenna kye kitulwanyisa kubanga tulabika nga tubeerawo obulamu bweyongereyo ekyokulabirako biseera bya covid Sseggona yali mu ntebe nga mukulembeze naye ng'abatuuze ba Busiro East naddala wano ewaffe Bujuuko tetwamulabako teyatutuukirira bakansalaazi bakyeyamaani bwe walaba nga bafa n'abantu batetenkanya kye basobola naye Mwami Sseggona tetumumanyi nti alina ekintu kye yali akoze yadde okugamba nti obaka n'akatebe nkatuddeko naye ka mukulu ye yakatuleetera tatuleeteranga kintu kyonna wabula watuuka mu kutusaba akalulu yatugambe yamubba ye yatubba simanyi oba we tugenda okoma tubeere nga tugamba nti oli yanziba nange yanziba tuviiremu awo bwe tutyo tetwagala ssente wabula twetaaga buyambi buli muntu abeerewo ng'amanyi nti banange ono waagenda n'ateekayo eddoboozi ate akomawo kulaba oba gavumenti erina kyekoze ku by'amateeka kyabalwaniridde nti kikoleddwa wansi naye takomawo tetumulaba era bugende n'eri mwami wa Lukaga ayagala kwesimbawo twagala abantu bakozi ssebo mukama waffe twagala woba ngoze tukolere womala oteesa mu palamenti tuuka mu bantu otukolere bye twetaaga manya n'eddoboozi n'Ekiyimba Vincent nga nyongera okukatiza ku nsonga ya Walukaga ne Mwami Sseggona. Mwami Sseggona oyo namulabirawo nga alinamu obujoozi bungi tamanyi mukama we amuyisaamu nnyo amaaso namulabako ng'ajja okusaba akalulu 2021 sinaddamu mulabako naye ne woba omulaba mukama we alina ebigambo by'abagamba mulabira ddala muddamu abalaata tawulikise n'omuyimbi Walukaga awulikise ku kifo kye baamuwa ekyowa meeya kyengera ng'era era bw'oba otunuulira
akoze kisanja kye kibamuwa tuyina kyomubanja era naffe ogw'omukisa pulezidenti waffe n'asalawo agutuyambeko ogutongera Walukaga mwongere mu maaso ku kifo ekisingako awo asobole naffe ebiteeso bye n'obumanyirivu bwe n'amagezi ge naffe tugagabaneko abali eno nenkomekereza nga ngamba oba nyongera okukatiriza ensonga eya Sseggona. Sseggona ono alimu akampuuga munyomi mwamulaba mwebale abagaba kaadi sibabanja era asigaleyo kuba wano nga tebanagaba kaadi bababuuzanga obatakuwa kaadi n'asigalayo nodda ku munno nga bagamba bajja kusobola okudda ku bannaabwe emabega ku mugongo. Naye Sseggona yatandikiddewo okulaga nti bulijjo kiri akyekwesemu bwekwesi n'atugamba eyatubba yeyamubba kati netwebuuza ataddayo okukolayo ki ku myaka 15 gyatukiikiridde ebyadda talina kyakoze nga naffe abamanyi neewuwe nekkubo erikyamu ewuwe talikolanga dya ttaka tatukoledde kyekyamazima. Nze namulaba ng'oyo omusajja si mulungi mu bintu bye bimu yeetaga ye kweragira tayagala kugondera bakama be kubawuliriza ng'ate bwetagondera mukama we osobola okuwangaala ku mulimu naye byonna tasobodde bitegeera nga Sseggona ke kampuuga ke yalimu ng'ayagala ye aba ategeera okusinga mukama we naffe ate bakikira tubiraba toyinza kuvuluga oli nga naffe tukulaba netusobola okuba nga tusobola okwenyumirizaamu oba okuteekamu obwesige neera okomewo. Ekituufu Walukaga tumwagala kulw'ebikolwa bye tulabeeko ebitonotono ate eddoboozi asobola oddituusa kuba awulikise ayogera tweyanza nnyo tweyanzeege Sseggona tetugenda kuwa kalulu. Erinnya Nsubuga Emmanuel ndi mukulembeza w'abavubuka ku kyalo kuno. Nze n'enteesa yange egenda kwawukanamuko ku y'abalala. Ekisooka tuli mu sisitimu nfu. Sisitimu bw'ebeera nga nfu omuntu ne bw'abeera akoze ebirungi bisobola obutabiraba. Ekyokubi tulina omukulembeze aluddeko emyaka 4. Bwe tubeera n'omukulembeze aluddeko emyaka 4 n'owe 15 tumulaba nga amufaanana. Kati eyo y'endowooza yaffe eri mu bantu. N'ekirala tetwasomesebwa ffe ng'abantu okumanya nti nno obuweereza bw'omubaka wa paliamenti bubeera butya. Tulowooza ffe ng'abantu nti omubaka wa paliamenti avunaanyizibwa mu kugogola enzizi. Tukirowooza nti avunaanyizibwa mu kukola bulungi bwansi okujja n'abayambako mu kwera oluguudo. Emirimu gye Sseggona agikoze naye n'ebimulemye ng'omuntu gyebiri. Okuteesaateeseza bulungi ebiteeso bibadde birungi emyaka gyabaddeyo naye twememu gyajinga nnyo ku biri ebibi ebimulemye tumusiime n'ebirungi byakoze. Bwe kibeera ng'ekibiina kyasazeewo nti Sseggona awummule kiyinza okuba nga kyo kirina gye kyalabidde ewala era naffe tujja salawo okutambula n'ekibiina nga ekyasazeewo tuwe gwe baawadde naye nga tabadde musambi mubi era amagolo agateebye lwakuba nti amagolo gateebye abadde nga Arsenal tegawangudde bikopo. So tumwebaza yeebala emyaka 15 gyabaddeyo katuweeko omulala tweyanziza. Mpozi nze ku kibuuzo eky'omwami lawyer n'omuyimbi nze ngamba nandigenze n'omuyimbi lwa nsonga musomesa kuba yasomesa oyo lawyer tayina kyakoledde bantu kitegeeza Walukaga musajja musomesa kuba ayina ebyokulabirako naye mwami Sseggona ebyokulabirako bye bitono. So nze nandisabye mwami Sseggona awummule mu bitiibwa bye tuleke n'abalala tulabe bwe batutwala kubanga tulina bye tulabirako bye bazze bakola emabega. Tweyanziza tweyanze.
Kansooke nkuddize ekibuuzo kino. Sseggona mugenda mwebaza mutya byabakoledde mu bisanja mu myaka gino 15? Tumwebazizza nnyo ebyo byonna byakoledde famire ye. Naye ffe ng'eno wansi ku gulawundi, eno wansi ku gulawundi abantu be yanyooma be balina akalulu era ffe twamusindika. Kati obwesigwa nnyini Kakomo bw'ajja n'agamba teekawo mukono, oteekawo. Mukulu Sseggona teekawo mukono, otuwa akakomo kaffe. Era ssebo wumula mirembe, inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Taata obadde ku ndowooza ya mwami Sseggona n'eyawalukaga ku bwalooya n'omuyimbi. Ensonga yange eri mbweti n'obwalooya ssebo bumulemye. Kuba Besigye akyali munda, Edi Mutwe akyali munda, abaatuyambye eki? Katugenda n'atukubira mbada, yandisigaddeyo ffe tunaffe abantu tuba tujja mmujjayo. Agomanyi gaffe ag'abantu. Abula mwami Sseggona atukosezza nnyo ffe ng'abantu ba wansi. Era tatulaze mukwano. Yeffe tumulonda bulonzi, yadda kusaba kalulu. Tatwebaza na kwebaza. Nze nakamulonda emirundi 2. Ne mu bulungi bwange bw'omulondedde nakamulabako omulundi gumu. Abeereka ate kutali musango mbuno ki. Anadda nga mukulembeze omulala azze. Si mu bubi. Nze bannange mwami Sseggona nkwagala nnyo era nkuwagira komawo jangu. Jangu tujja kuwa akalulu mu bujuuko mwebali bayitirivu. Bajja kuwa akalulu. Sseggona gwe waffe. Nze Walukaga nze simumanyi sirina bye mwogerako. Abuuzizza Sseggona tumwebazizza tutya ku bbanga ly'amaze ng'atuweereza. Lwakubadde ekibuuzo tekidda mu kibuuzo. Naye nze naalibadde nsuubira nti Sseggona aleebazizza nnyo ffe bakama be abaamuwa obukulembeze n'agenda akola. Kuba bino ebyalooya mulimo gwe yagusomerera era abo yasinga okugenda n'awolereza asasulwa. Naye yeerabira bakama be bwe bamulonda tadda. Kati essaawa eno kakakasente empungu teryabirenga abantu baamunyiigira. Ku lwa Katonda n'ensi yange Katonda abawomu. Nze Samuel Puhulu nga ndi musajja mugisu Mbira Mbale. Naye nze ku lwange Sseggona eyamubba ye yatubba. Kati naffe katutwaleyo bamubbye nnyo ebbanga eriwera. Katutwale Walukaga naye bagende bamubbe. Ye tumukwatiddwa ekisa. Tebamubba ne bamumalirawo ebintu bye bannaye. Neyanze. Omwami Byarwanga Richard Bunya nga nze nali nina appointment letter ye nga agent we ku kyalo kino ekyobujuuko. Agent wa Sseggona. Era ne President Kyagulanyi nze nali agent we appointment letter zonna nzirina. Ne chairman LCC ni mwanje Felix naye nina appointment letter ye ku kyalo kino ekyebujuuko. Mwami Sseggona akoze emirimu naye ate era awuumuleko ekibiina tekyasalawo bubi. Ekibiina kyaffe kya NUP. Olw'ensonga takomangawo na lunaku na lumu yadde kutuuza ne chairman amugambe nti mpitira abantu b'ebujuuko mbagambe ensonga nga bwe zitambula. Yawoza kimu nti eyamubba ye yatubba. Kaakati emyaka 15 gy'amaze mu parliament omwo nga bamubba agira awuumulako Walukaga era mwami Walukaga wali wonna amanye nti ndi agent we ngenda kumukolera buli kimu ekisoboka n'akalulu kange mu bujuuko ke nambeemu. Mwami Sseggona wuumulako. Ono alinga gwe bataasasula. Simanyi oba ow'ekitiibwa omwami ono wamusasula naye eyo yendowooza ye. Kakati nga tumaliriza programu eno tugenda kubanga tufunane ku kirowoozo kya defense mu kitundu kino ekya bujuuko. Naye programu eno manyi egenda kutuuka ku omukulu Walukaga. Era omukulu Walukaga ansose kutunya mukulu Walukaga kuba obululu obusinze wano mu programu ya leero g'obuyina
kitegeeza ogenda kujja ku ground wano nga tuli naawe obeere nga osinkana abantu bo bano kojja okuba nga ozimbira ekitundu kya Bujuuko kino. Era mu mbeera endala abantu bano babadde balungi nnyo, tugenda kuba nga tusigala tubawa ebirowoozo eby'enjawulo ebikwata ku ggwanga lyonna kuba tebatukoze bubi mu nteesa ya leero n'ebirowoozo ebirala ebinaabeerawo nga tebikwata ku Bujuuko yokka tujja kuba nga tubibakomezaawo wano bongere okutuwa ku ndowooza zaabwe babadde bantu balungi. Kakati defense simanyi kiki Sseggona kyataasasula batuuze ba wano naye balabise nga bonna beekubidde. Simanyi oba ogenda gattagatta byonna bye bayiriddewo omubiri wa Lukagga obiyirewo Sseggona nga tumaliriza. Erinnya nze Nnyombi Henry, defense w'ekyalo kino ekye Bujuuko, era ebigambo ebyo byonna by'owulidde bye biri kuno. Ground kyegamba abatuuze baffe bano boolaba, abatuuze baffe bano boolaba baayagala nnyo Sseggona, ate nange namwagala, era oba olonda abaayagala Sseggona nze omu ku nnamba emu, naye buli kiseera kiba ne bannannyini kyo. Oba oli awo tebaamusiimye kudda nga balaba kati saa zino Walukagga yabajaamu. Kyakubiri buli lw'obeera ng'obeera nnyo n'abantu ng'obasuubiza tebakwasa, era bwe bakugamba nti bakubanja tebaba bakyamu, kubanga olwaliro omubaka jagamba aweereza kitundu era atuyamba mu bingi, naye kibi nnyo okuba nga taata aweereza obyo naye nga talabika waka. Kitegeeza n'abaana batuuka omubuusabuusa nti walabika si ye taata waabwe, kitegeeza gwe babaleetedde yenna gwe balowooza okuba ki taata waabwe. Kale ngenda kusaba batuuze bananga b'e Bujuuko bwe tubanga olwayo tusimbudde kati tugenze ku Walukagga ne Bobi Wine katukkirize be tusazeewo si we guli. Era Sseggona sijja gamba nti tetujja mulonda, tujja mulonda wabanabaawo emisango ye twamutongoza tetulina kye tumuddamu. Era ne mu palamenti yaffe singa baddeyo lizaavu baali batadde awo nga ebiganye tubayita engeri bo gye baasoma, naye kati engeri ffe gye tutaasoma twazuula okusoma kumenya, naye bye twasomako bikola ki naye baatusingako tugenda balekawo nga baluŋŋamya. Sebo mu by'emisanga gyasobola. Ku kyalo kyekimu oba mu constituency y'emu mpuliramu erinnya Magoola, ye nga temumwogerako. Magoola musajja wa maanyi kuba nange muwulira nga omuwulira, era mba oluusi ntudde wano era emmotoka ziyitawo nti ani ayiseewo Magoola, naye nga nze omuntu ng'ogyeko ebifaananyi ne TV simulabangako. Era ne ku gurawundi yaffe kuno bajja bakulimbye. Baŋŋamba abakyala mu kalulu akawedde balonda nnyo Magoola era yavuganya Sseggona bwe kyali ku FDC. Manyi tulina ebizibu abaami nti abakyala tubalina era buli omu alina mukyala we, naye bulimu abatali bamativu. Kuba nawulira ebyokulya byaliyo bingi kati baali balina omumusasula kuba baali ebintu bye nabawulirako ssebo. Bannange ground kyekyo kyeyogera twabijje ku social media buli omu n'endowooza ye naye ne tugaka tujje ku ground. Kati neno yentandikwa abanyabo ne bassebo tetugenda kuzikiza naye nga mbategeezezza nti abantu ba wano bo tebatukoze bubi. Kitegeeza mu kaseera kano ke tulimu ak'ebyobufuzi tugenda kubeeyambisa nnyo babere nga batuwa endowooza zaabwe ez'enjawulo ku ggwanga lyonna okutwaliza ewamu. Manyi bangi essaawa ne mmalamba w'akazindalo ku kya pulezidenti w'eggwanga n'ataateesezza asobola okuvaayo n'ateesa, naye ekyo kijja kuba kya lunaku lulala kya bokisi. Kale Zerujja Kasembeero omukyalo ng'asabira Walukagga akimanye nti alina okujjako mu kifo kino singa bina tebikyuseemu tujja kujja naye. Neyansanyo neyanzeege mukulu wa Lukagga Mathias, tweyanzanyo tweyanzeege obuweereza bwo bw'okoze kyengero eyo, era nga nsinzidde awo n'enkola gy'okozeemu emyaka 5 egiyise wali bwenkungidde abantu mwenna aba Busiro East mwenna tulonde Walukagga
ku lw'empeereza ennungi 2025 23 mwebale nnyo mwebalire ddala.